abasigadde bemanyi. Abasigadde bamanyi. Wetwali awo wenyini twakulengerako mu show za Galaxy ezasembayo nga bagamba Biswanka yafukamidde egalidde Alien. Anti Alien naliwe just nze ndi emotional nnyo mwana just okufukamira nali nzijukira mu mwana gye nava kitegeera cause yeyandeeta okutandika oyimba so nze buli lwe mulaba mpulira nga nkulukusa amaziga njoza kumunye wabula si mu bubi wabula mu ssanyu amaziga enaku essanyu eringi ireeta amaziga so nze buli lwe mulaba ne nzijukira bwe nali before nga sinnamu meetinga nimanya mwana ekisajja kyakabi kivudde owakabi nange nzaani Okay. Yali awunya ekkala lume. Yali asunda amafuta. Kati okuba ngampunya amafuta. Kati ngaye osanga nekiddemu nga kikwegomba mayi. Banga ye. Namala mu meeting. So tutunulire mu kumu meeting yakusonyiwa ebyalo byonna ebadde bitambula. N'okumusonyiwa mu kikubanga bagamba wali wasobera bounce abe batowulira mwana goine akavimbo ebintu byokukola tebikwatagana onafu y'abalala ezo naziba stand naye nga just nze namuvaako nenetongolanga nze kuno obudde nange ndi CEO ewange kampuni ewagirira batya ssebo CEO oli efangoni forest bweyo bagirira batya Biswanka Unity Platform Bwana Biswanka mulimu baani oli alina mba champion good wa chief medi ba chosen K abage mwebali yesi bakyali mabega kyabasetinga basobola okujja nga bato kyabatende kakyali mutendeke Shalom wekifumu Shalom wa internet yo tugenda mulabisaamuko tujja musanga tumukube nkungatto so tunulire endongo yo 224 osumuludde otya nyimba mekazi wakata era video zinmeka audio meka so far tulinawo nnyo projects z'amaanyi nengera obuyimba bwebuli bwe tutadde projects weziri waliwo haleluya kekali latest bakayita haleluya waliwo yangambye olimba wayita haleluya nayodde mmanyi lwa gospel nagenza owulira ate ogamba kunywegeramu wanywegeddaani Yesu so olimba olupya wayita haleluya nawo nsemberera kumpi ku kido abalala appetite nze yambula nsemberera kumpi ku kido nze yambula byenkwagaza katijo bwe buliwo obulire test obwange posakala ne John Black collabo eri tonakola video balita sikyegulya nengera soon tugenda kola video bange litali lyewala nnyo kali so ndowooza nsemberera nfunyamu mu nsemberera oyo mulina nfunyamu nsemberera naye tumulimu ku haleluya tumuwulidde nfunyamu nsemberera tumuwulimu tukomewo nga ogenda kumpitira tomudi naye atwegatteko wano nga wetugattagatta mpolampola naye nga wetusumulula projects ze as well as mpolampola wetutambula nsumulira tuwuliremu akayimba kano ani awandika obuyimba bwo Biswanka nga tulina kafuna Biswanka yeekolera music ngoberera kuva mukasookera ddala ontunulemu nze yabwekolera just mu studio bimanyi mubamu era abapipa ababaamu tewewala ideas sharinga bwemutu naye nga nze mukutu ani yakoze audio wa haleluya audio wa haleluya yamukoze bamuyita Killer Beats producer abo bakira then atani kano kansemberera bamuyita Shidi Beats musajja wange so far sumulula kano ali tulabe engeri kigattagattamu gwe yali njiwa nze nkwagala kiradu obulungi bwo bunsudde eddalu nkwagaza mululu ne bwe bamenya ennyingo sikutakiye you are my perfect love olina buli kimu mu full package nsemberera abalala appetite nze yambula semmerera kumpi ku kido nze yambula owai tomudi awo osulamu kiba kityango osulamu olya gwolapirira oduka budi kale mu mbeera eno akayimba nsemberera then n'aleluya obuyimba obubiri obwa mwana mulenzi Biswanka obukyali bupya then still twegatirwako tomudi agenda tunyonera bingi waliwo amawulire agakedde okutambula nti bamulanga ku show n'atayimba ne abayonoonya ebintu so tugenda kwogerako tutegeere ani eyenebika mumutegeka era mwaka guno 2024 atambudde atya ani amukwasaganya era ajja kuvaano ng'agabye ennamba entuufu ani amutuufu ow'okumubukinga era namba ki ne Biswanka agenda gaba ennamba entuufu ani omutuufu omukubira si kwerimbika muyimbi mutimba eyo olwokuba mumanyi eyo gye muli wala
tajeri ajja kulaba musajja nti jali ku show. So ke kayimba akapya kano naye nga tutunulire nga tufuna amasimu nga side ndu tunatandika line up ya Tom D. Endongo 2021 giraba otya? Abayimbi abapya abato bakyaja TikTok ekyaleeta abasinga bagamba omwaka ogwedde yaleeta nnyo. So fanze nganze mbadde ndaba tewannabawo nnyo bapya. Abaddewo omulala abadde kapeke naye ate abadde waali kumala akabanga. Yono waswiririri. Just yatuukiriza kano MC Spider ke yagamba nti omuvubuka yenna ali eyo kabaka abaddewo kapeke naye tebitambulira fiti nga omu yanjagala kusumbuwa yamusanga ku empala naye ng'engeri gyazimba ng'oyizolooza alina ennyimba nga 10 wakabi mbwe yati ogenda omwefasa aba ali abo bakapeka azamwambe wa empaku ogondi ya sesha mpanga gate naye nga kapeke ng'egyazimba so bwe bitambula naye nga wana oluyimba of course byomu olina okweyagala so tutunulire nga tutambula manager w'omutuufu yani kati Biswanka no ebiseera ebisinga nze management ebyo sibitegera bulungi nze manyi kimu nti kasita oba nga oli engeri oba n'abakuyambako nze ng'omuntu sina bino management mbu ono bamusayininga ngawulira tuwulira nti Swangiza Avenue ate biriiwo neze nga wendi mpolampola tekibanga wate yasuubira kubaawo kubanga nze kyemanyi omuyimbi waba management okubya akaji nga tolina management wojja ku ssaawa eyo waggulu n'ogigattako oba oyokyeza kuba omuyimbi oba osobola okutambula TV radio ng'olina bakyali babakubereddewo ku lo management wejja times eyinza obutali bategeera bulungi yo ng'evuga kya ng'ate ojja kwagala ojja onyimbire Biswanka tubigatte oba Tom D management ebitegeera temanyi nti ate yo wejja ekola sente mala edduke omuyimbi nze nsuubira oba okubye ng'obadde otambuza bulungi olugendo lwo awulemera ku dynamics zo oyinza okulemezaayo Tom omwana ono yagambye top artist ba top 3 be baluwa ng'ogyeko ggwe ababiri kuba kati buli omu ono yagambye alina top 3 top 1 ababiri be bali eyo abalala ababo be baliwa ggwe okusinziira ku ye ye top mwagalago kwekiririzaamu kituufu ekyo kyakola kyekisinga wekiri so sumulayo ku nnyimba za Tom D atukome otufunira amasimu n'Ebiswanka waali Tom atubuuzeeko atubuulire kuba sumulira ennyimba nga 3 ompe n'akapya kapya wekali awo kanyuma bulungi nnyo namulabye yakubye ekikadde ndowooza at least omwaka guno otunulira Biswanka ne Tom D I'm not disappointed balemezaamu ate ennyimba weeziri mu bantu mwebali omanyi buli wekweka abantu batuuka ne bagamba waayi yagwa si kugwa oba nti sikubula naye olina okulemezaamu mu bantu nga mweri oba olina olimba oba tolina kamera olina ogitunulamu sino bibagamba oba olina oba tolina olina okubeera mu bantu ante esekera wekiriba so simulya ku ndongo tukome tufunire ku masimu babuuzeeko bombi at least Q&A mu studio mwe tuli Gift Chloe waali Kachumbali waali DJ Satsp official DJ team Chipozi B2C Soldiers kale simulya tulire